Bebamenyedde ennyumba zaabwe abazimba mu ntobazi Nansana ogenda kubanga obifuna maaso awo. Pastor Bugembe naye musajja wattu bambi ate asobeddwa ewaka ne mu kibira Palaso naye munnanga ate ku stage avuddewo nga si birungi wadde n'akamu. Omuyimbi Stesha Mayanja naye ogenda kubanga omufuna maaso awo bambi ng'alojja ennaku yeshifula wa Hozambi ba TikTok ate bamuyisizaamu eggaali. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nisaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra ndi mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell lemesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate ekibatuukeko ba mikwano muddemu mufune nate obulamu obweyagaza bannange tulanga business wano ku Suvia News Extra. Namba weeri awo ya WhatsApp gikwatemu atojje tongere ebisinga osigana kuriisa era nga nkutandise n'omuyimbi Stesha Mayanja munnange no wiki namba yonna gimazeeko ng'alojja ennaku ate gye yayitamu okufuna omulimu ebweru era muyina maaso wano wamanga akaaba amaziga amayitirivu ennyo era ng'alojja era asabye mugwe wenna ayina ekirowoozo ekiya ssente yankuba kyeyo munnange tuyambe tuziya kubanga bambi bayita mbulumi buli obutagambi katusoke tulabe akatambi atulina mutima oba tuli mukozi oyinza obutamalaako munsonyi we bambi ne mugamba mukwano ye nga tamanyi nti ssente z'okola tezimala ye nga tamanyi nti oyina bye weetaaga okitegeera kambabuulire omuntu waba yagenda ku kyeyo muwe ssente ez'ekitiibwa. I am telling you thank you Hajat ezo ssente muziwe ekitiibwa kitegeera naye alhamdulillah nti yakyanderstanding oluvannyuma nenkivaako saakiddamu kubanga natunulamu neŋŋamba mu butuufu nalwa ate Allah onyigiriza nnyo naye ekirala kisaba nyumiriza bwe olunaku lwe nali ku Tim Hortons bwe bampita nga naakamala ogirongoosa toilet ne bampita manager n'apita nga waliwo ekitaba blood ekitaba natunula neŋŋamba ne Allah ngossa amadaala nze gw'ossizza amadaala up to this n'obuusa toy n'akava okulongoosa like pupu abadde everywhere. I am going to touch in blood ogutali nti mugirembo nti oba okusomerera nti ogenda bikwatamu naye nga sitoyagalidde ne mugamba ye oli wa buyinza oli w'amaanyi naye bwe kiba kibonerezo omwondeza gwe wampanika n'onteeka eri naye ate ontadde nnyo wansi naye alhamdulillah nanyi buli kimu kirina ensonga naye nzikiriza bannange nakkiriza Mungu asobola okuwanika n'akussa amadaala onna waayagalidde onnannyini buyinza so toggwangamu maanyi era toggwamu ssuubi. Omuyimbi Stesha Mayanja bananga anyumya emboozi y'e Bulaaya ogamba gwe wenna alya ssente z'abantu ab'e Bulaaya kale Mukama akulaba kubanga maama wo si muniino kukolera ddala ebyekyejo tebibaayo. Bwe nkongerayo ewa Sarongo Siraaje ono ng'abadde alina concert era nga ebadde awo ku Cricket Oval e Lugogo naye munnange ebyabaddeyo abantu baagenda ne bamugamba gwe muyimbi asinga biki naye nga mulowooza abantu bazze eyo nno gy'olaba ebadde VIP ng'obutebe bukalu ate nga kwotadde ordinary bikinganawo munnanga abantu tebazi kyokka mbu ate Amayanja family Wizo ne radio ne Dr. Kiseka Million mbube bamumpikapika wamma ate agenda ategeke Lugogo kale wetuli mu side ezo tomanya munnange webigaana ate omulundi omulala ogezaako oyinza okukikuba manyi buli kintu kyonna kirimu ate okulemera mbwe nkuzaako eno ewa Palaso ate mulowooza ku concert ya Sarongo Siraaje teyanegudde ennume y'ekigo ku stage naye bannange sita tamala
kafase we yavuddewo ng'alinga nga atagudde nti nga alinga nga akoze nti kabadde kakodyo kale katulabe nga yememula ennume y'ekigo ate tusobole okweyongerayo wamma n'abantu b'e Nansana be bamenyedde amayumba gaabwe nga babalanga okuba nti bazimba mu ntobazi kale katulabe Palaso tusobole okweyongerayo. Bwe tweyongerayo ne Memories of Good Life era nga Wizo agenda kubeera ku Hotel Africana VIP egenda kuwaata emitwalo 5 ordinary emitwalo 3 kwotadde ne table ya bukadde 3 bukakale munange gwe wenna eyali anyumirwa ennyimba za Moze Radio ng'ali ne Wizo osobola okugenda ate munange naawe niweedigiriramu obutali musango bwenkongerayo ne Prima Kadashi munange ono olutalo lw'esi lwakugwa era avuddeyo n'agamba mbu mbalaba temukyava mu saloon neka makeup ennaku zino kalikiriya nena yera ng'omwamuvumira bwerere agamba baani ba TV presenter be Uganda naye bannake mwana muwala atono ayagala entalo mbu munnange okuva we yabagambako luli baali baasiwuka nga babivaako engatto zaagwe ebbegi ebiwiivulekaleka naye maama kati ennaku zino beetereezaamu kale bwenkongerayo ewa Shifula wa Hozambi ate mulowooza ba TikTok tebamuyisizaamu egaali bo tebeetaaga kumanya naye ng'abantu munnange ate bamubuulidde bagambye nti obanga ofunye akakisa ate internet nekwagala oba social media munnange no chance gikozese bulungi wabula ate leka kwemalamu kubanga munnange bo batijjisa ekintu mu kaseera buseera ate libamala ne bakwerabiranga abatakulabanga kongenda kuba batuusako wana akatambi ate mwana muwala nga bamuyisizaamu egaali mbu yesu wadde mwana wa ghetto naye naye ayiga okweyonjako nga bawala banne bannake batikitooka be bamulangidde ebiwanvu n'ebimpi n'ebisongovu ngenda kuba batuusako wana akatambi ate tusobole okweyongerayo lwaki omwana temusoose ne muleka tisiko namala omwezi mulamba nga akyanyumirwa naye maama Shifula senya ekyokubeeraawo nga tosenya nti oli mwana wa ghetto mb'oyagala obeere n'ebibombola bya yero ku mannyo mu kikufuula owa ghetto naawe yiga be bakwata omuswaki osenye ekyokuba nga ova mu ghetto tekikutegeeza bugaana kusenya mannyo Shifula senya abaana ba ghetto mwatujjirira buli wa ghetto taasenye kimu bibiri nva mu ghetto n'obukyafu mubuteeka mu ghetto Shifula senya ku mannyo naawe ozambirekera awo amaalo ebyo byokola mbw'okoppa aliyeni mb'oddamu ebibuuzobuuzo ebyekisirwe bitategerekeka bakubuuza ekibuuzo sayira ogamba otya Shifula wa Hozambi bo munaga abaana tebeetaaga kumanya bamuyisizaamu dde eggaali mbu yesu wadde mwana wa ghetto nina yate ayiga okweyonja bannaye kale bwenkongerayo n'abantu b'e Nansana bo munanga abamu bazirise abalala bafudde kugamba olw'obulumi bannange n'omuntu okuteeka ennyumba mu Kampala kugina emirimu egy'ebbula naye omuntu ne yeewaliriza ne yeerekereza byonna n'azimba akayumba ke kyokka ate atuuse okwesiima ng'ekitongole simanya nnema nga kijja kikamenya ngenda kuba mbatuusaako mu maaso awo mulabe abantu embeera n'obulumi bannange bwe balina ku mitima naye nga bambi tusaba omukulembeze akyuse. Era nga abantu abamu ab'ekibiina kiri ekyateesezza ate okumenyawo ennyumba z'abantu bo munnange baasazedde ekkubo kale ne badda ate mu kino kye bagamba nti ekitebenkevu ate abalala bagamba munnange eno embeera eriwo nnungi kubanga batereeza kibuga kati simanyi oba ani mutuufu naye nga bambi amaziga g'abantu w'obulumi bw'abantu bannange. I have been hearing things about you and I keep quiet. This is not your district. This is not your district. You are collapsing. How can you come on my territory? Tebangambye bugambi ku street. Nyimiridde wano nenda ba RDC nga yimi
Embeera yo ya bunkenke nnyo nnyini ddala era nga ye Pastor Bugembe mwina maaso awo ye asabye gavumenti nti bambi bano abantu bonna be bamenyedde amayumba gaabwe babaddirize ssente zaabwe zonna ze baakozesa mu kuzimba naye kati bo bajja babamenya bumenya nga ne ka transport akabazza mu kyalo tebakabawadde. Kale katusooke tulabe omusumba abantu bakaaba amaziga nsanze omukazi eyagudde eddalu oba okitegeera kati nga mbuuza nja kubuuza nga kansala we bagulira ne bazimba ne bayiwa materiyo chairman n'akuteerako endagaano nga tewali wadde owannema agamba nti nno nebyo byogula biki ndowooza awo tulina okyusaamu batulabule kuba baganda baga kijja omanyi kinyaga bitono. Ekyokulala kati waliwo omukyala awo basudde ennyumba ye mulimu buli bizinensi ye okumulindako eddakiika 3 n'afulumya emmaali ye mukitegeera byonna babiziikidde muki muli tayinza baganda oba okitegeera lwaki ekyo ddala waliwo ebintu emu ekyo mba sikitegedde omukazi akkiriza mugenda gimenya nti ate byonna tubikoze eki lwaki sisooka n'enfulumya. Ekyokusatu lwaki nema tebubeerako koneka budget kubanga ebyo bitongole nteesa buteesa ebigamba nti abantu abwe sikiwa nti ebitongole bibulwa emiliyoni kangeze kale 5 bagambe nti mumanyi nti tugenda kuwayo rent wa myezi emeka 3 kati abaana bali ku masomero bagenda kudda ewaka ng'ennyumba ki teriiwo. Lwaki tebagamba nti kakati bannange embeera yajja naye twafunyeyo akasente wano tugenda kukwatirako emyezi emeka 3 mpadde wali abantu nga babadde bangi nnyo nemba nga ngaba mpayo 3,000 afune ekyokulya oli ne yeebaza nnyo 5,000 kati ekitongole ekinene ng'ekyo lwaki temuyiyayo ka budget. Kale nkimanyi bojja kuteesa buli muntu ajja kitwala nti katubeerewo bajja tuwa naye kati ng'embeera eno abantu baffe bannange nange ndi mutuuze w'Enansana ndi w'Egganda era nabirabye ku TV nade manyi biri eyo konze ngenda okulanga biri ki waffe ku kyalo ne bwe bandigambye nti okay funayo emitwalo 3 osooke weewugumeko mu renti emyezi emeka 2-3 nga bodde engulu bannange abantu bali wano abantu bagudde eddalu abantu bawunze abantu bakaaba abantu mwami waawo afudde omwami omugagga waawo abukutisa afudde owa paaka akutukidde bamugambye nti ebintu byabimenye n'akutuka n'afa. Kale nno yembeera eyo wetuli tutyanga amaziga bannange amaziga ago gamala ne gadda so byebyo bannaye sirina bigambo bingi pozi eri be bamenyedde amayumba kibi nnyo nti muzeeyi yafudde naye abakyali abalamu obulamu bwe buki bwe bugagga okubonaabona sikufa tukusabira eyakuwa era alikola ki alikuddizaawo mpozi n'okukola ebintu oba ngamba ebivumaganya gavumenti nti nze ayise mu bantu ebigambo bye boogera oba okitegeera bw'obanga oli wa gavumenti oga oba okitegeera oba oliawo nga n'abakulu tebategedde kiri ku ki ku ground ebigambo abantu bye boogera bya bukaawu nnyo nnyo kati songa oli agambye singa nze bandese n'enfulumya emmaali yange kale kati omuzeeyi bwe yafudde kwegamba simanyi naye tusabira buli muntu amenyebwa ennyumba sigala ngossa tunulire Mukama Katonda wo ajja kuddizaawo teweetuga tofa ate tusaasidde nnyo ennyumba ya muzeeyi nti ate muzeeyi atufuddeko kitalo nnyo kitalo ddala. Tubadde nga tukubiriza abantu nti kola ofuneko woobeera waakiri ofune ne kyolya naye kati we kituuse tokyagamba muntu kukola takyalina waabeera kati awo embeera bweri naye singa omuntu yenna asobola ajja atuyambire ku bantu bano alisi abantu bafune we babeera tusula bweru for real tusula bweru nga tukumya ebyoto singa abantu bano basobola okubaako we batandikira ne babeera at least gavumenti esobola okugulayo eka z'ettaka ne bwe ziba 5 buli muntu negamba nti kwatako fuutyaga 5 utandikireko. Nkubira omulanga president waffe President Yoweri Kaguta Museveni
nze ng'omuntu nafunako omukisa gumu oba ebiri oba esatu ne mu meetingako. I know politics can be politics, naye omutima gwa president oyo one on one gwagala abantu bano. So nkubira president wa Formulanga eri abantu baffe bano ab'Enansa n'ab'Eganda, simanyi oba tuyinza bakula tutya, manyi nti omutima gwo mulungi eri abantu ba bulijjo. Twakola ensobi gutusinze, twazimba muki we twazimba butalina kuzimba, ne batulowoozeeko balowooze ku bantu baffe bano. Njogedde boogezi nga pastor w'ekitundu, naye nsabye kubanga ndi sure nfunye omukisa ogumumiitingako era banja meetings n'ofuna omukisa n'olaba omutima gwe nga si mutima mubi. I know politics bayinza okiwakanya, naye I've met him. So nkukoowoola taata okutukwatirako ku bantu bano. Ebizibu byabwe si bingi naye tebalina bwe basula leero. Bwe tweyongerayo ne Calvin Kayanja ye munnanga avuddeyo kugamba kino kyowo ekyokubomola ennyumba z'abantu ne babagoba nga tebabawadde yadde n'ekikumi kimujje enviiri ku mutwe. Era ye agambye ye ekibiina kya NRM agenda kyabulira nti kuba munnange ye omukulembeze afuuse kwegamba atandise okwekola ebintu bambi bo bye babadde tebasuubira, nti omutima gw'omusaasizi takyayinamu yadde akatambi nkayina mu maaso wano ngenda kubanga balekerako nze munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere byonna bye musinga okwagala. President Museveni teri kigenda kuvuunika gavumenti yo nga kwagala nnyo ntobazi kusinga bannayuganda. Abantu babbye eggwanga lino billions and billions of money bali mu kuyinaayina, naye omuntu akoze emyaka n'ebisiibo n'azimba akayumba ke ku ntobazi ze mutaawa na boundary. Zino entobazi mwe bennyini abali mu gavumenti mwe abaziguza abantu. Abantu bano bajja batya okwesenza mu ntobazi? Bwe muba mukkiriza nti ddala temwaziwa security na boundary, abantu tebamanyi biki ntobazi bye bitegeeza. Ekyokubiri, entobazi ze mwogerako za bannayuganda nammwe bennyini mukolera bantu. Bwe baba basazeewo nga we basobola okubeera, lwaki temubaleka? Uganda yammwe. President Museveni tetukuwagirangako kunyigiriza bantu. Omuntu akutte emyaka 10, myaka 2 azimba akayumba n'okasaanyawo mu lunaku lumu nga tomuwadde na transport ya mutwala gyasula gyadda. Kale mubaddiza omusolo gwe mwabajjako nga bazimba amayumba ago. Waliwo yafuna ebbaati ery'obwerere nga waliwo ne baminisita babba amabaati bayinaayina. Naye omuntu azimbye mu ntobazi ate nga wasobola mu ggwanga omutali mirimu, mu ggwanga mwe mumanyi nti ettaka abantu balyezza basula ku mayiika n'amayiika, n'omenya ennyumba ya munno nti eri mu lutobazi. President Museveni tugenda kukwabulira ssebo, ffe tetugenda kukkiriza kugwa naawe. Bw'oba bwe wawa emirimu nga bwe wassa mu mawoofiisi bakolerera kugwako, tetugenda kugwa naawe. Nze President Museveni ngenda kukwabulira misana. Toyinza kumenya mayumba g'abantu bannaku nga tobawadde wadde transport abazza mu byalo. Ye mu byalo baddewa. Mu byalo baddewa. Uganda yaabwe n'entobazi zaabwe. Lwaki bwe temubaleka? Kubanga Uganda yaba na Uganda. Bwe baba basazeewo kubeera mu ntobazi musango ki? Bo we basobola. Beeyi y'ettaka mugimanyi mu Kampala oba wonna. Mwali wako value nti ettaka eritandikibwako 5 ku 10 ligula bweriti. N'ettaka liduumuusa abantu tebalina mirimu. Naye beegomba okubaako we basula ewaabwe. Entobazi ze mutaawa boundary nga n'abazitunda bali mu ofiisi za gavumenti okeera otya okudimolishinga ennyumba y'omuntu mazima ddala. President Museveni tetugenda kugwa naawe. Abantu tubakwagaza, tubabuulidde enjiri byokoze mu Uganda, emirembe gye waleeta n'ebirala, naye omuntu atalina mulimu ng'alwanye okuzimba akayumba k'emyaka 2 n'okasaanyaawo mu lunaku lumu nga tomuwadde na transport na jadda. Kati baddewa abaana baabwe nabo bennyini. So President Museveni tetugenda kukkiriza kugwa naawe. Guno omutima gw'olina tetugulabanga, tobeerangako bw'oti. Uganda teri mu lutalo. Kale abantu mubaddiza omusolo bagenda 5% ku ssente ze mwateeka wano ziizino. Kuba seminti, kagaba amabuloka, kagaba omusenyu, kagabeera amatafaali, kagabeera amabaati, wadde emisumaali. Gavumenti eyinako omusolo okuva ku mafuta agaabireetaawo. Gavumenti ebeeremu ekisegambe atubawaddeyo percentage bweti. Mugende mutandika obulamu. Kuba abantu abo bazimbawo nga muliriddawo. Bennyini abantu be muteeka mu mawoofiisi be bafera abantu ne batunda entobazi ezo. Entobazi ezitaliiko boundary zigoba otya mu Uganda atalina waasula. President Museveni totuukangako wano.
bandi banga we bateeka mu maofiisi bakusiibula naye ffe tetugenda kugwa naawe era General Muhoozi Kayine Rugaba ssebo kwata engabo kano ke kaseera tetukyalina bwe tuyinza kutembeeta